nze ina kyali wange mugagga omu yategula omuwala mu bbaala yabasanga mu group n'abagwira bino naye abantu abalina ssente ng'ajja kujja oba musabye eki alina ATM alina obukadde 50 mugenda abunywa mu bumaleo mujja nywako ze munyweddwa obukadde 7 agitereke wali atekemu pini kati yategula omuwala omu mu bbaala yeyanyumiza manya abasajja tulina omuze aba abasajja balina omuze ogunonda ennyo ku mabeere omuwala ali bw'ati kati yanga Morris oli omuwala namulaba ebeere songovu alabika bulungi nemutegula nemutwala ewaka kati alina ekintu kyanyumiza naye simanyi oba kihappeninga simanyi abasajja basobola okuba nga bakimanyi atuuka tandika kukwatirira muwala anoonya amabeere biki kumbe abawala nze naye sikimanyi nti bayiga bateekako kuno babulinga bukalifoomu kuki ku mabeere yanga Morris wenanona ebbeere naddamu okudda engulu nkeera yanuna ebbeere ly'omuwala nga liriko kalifoomu yadda engulu essimu teriiwo wallet teriiwo n'ATM card gyatamanyi password nga teriiwo nga kale atutemu ebyangu kuba bali mu ndooza bali mu guest house kati nako nenkayiga nti munnaye era otegulanga omuwala mu bbaala bino abasajja baba batamidde bagenda nga ababala mugende basoke banaabeko abasajja baba batamidde balina amaddu mangi bajja bakuba kalifa kati eriyo type y'abawala nebeerayo oli nga ye just ayagala wagaza ebbala eri omuwala nga bayira ekimwetaana mu bbala si kwetega abasajja nga ye just wewamu emirembe ate wabanga nga paluzi ya hostinga kyabulala nabo gye bali kati abisa isinga baba muko ne kaseti bayira eri abawala balina sente nga te bato nga na myaka gyaffe ninga they have money nga kubira sa Morris omanyi kiro reserve me table teka mu bottle ya mitwa ya nakwa bottle nga ya 3 oba ya 4 ba ya maji ninga muto kati omwala ngoyo abatazze kunoonya basajja spouse tukwaniriza se bili bitambula bitya bali kunyirira mu industry bali kukola nenga bitambula si bibi soko obuze kubatula bino broad skin events kwetuli olwaleero extreme tuze tuwayemba kuyita kwayamu oba kunyumyamu na kunyumyamu na kumanyagana abawagizi baffe abagizi bajje bali baddenga tukaleke akankamire badde ngenda bwatula mukko naye tukaleke abasinga nno by the way bamu kuba pikapiko kunoonya ssebo baga omusajja gwe mutanaleeta mutananoonya abasinga nno by the way bawagizi onenga basinga kuyita ku mutimbagano gwa TikTok banyumirwa ebyo byokola ne content gwobawa naye sofa tugenda kwogera ku byonna kuzingira abamu nga Morris Spouse yani era ajja tukula Morris Spouse awo tuli akisogera Morris Spouse MC hype man ekyokubiri host ozanjogera host mabala moka si host nga bisaawe awo sinatuukawo naye nga ndi MC ndi host ndi influencer yeah kakati Morris Spouse ekintu kino ekyobwemusi otandika otyo ki wemusi nabutandika nakava ku ssomero akyo nabutandikira ku ssomero nze kuva dda binasoma nabo bamanyi wali baddeko ku ssomero nga mulimu abaana abategeka zipate buno budanke nga nze omu ku basookebwako era amasomero gyonna gye nasomera babimanyi namalira ku stay high namalira ku stay high awo ekololo katate gwe nga gwe ewammwe nze ndi mwana musoga nze ndi mwana musoga banzaala kamuli abaana bekamuli bebatambuza nnyo sawundi zange abaana beeka mbalamwisa bamama bababa Hey. By the way, charity begins at home. East or west, home is the best. That's why it's a joke anyo lusoga. Era ina sound zange ezo ya TikTok nga za mu lusoga. Na sound ina challenges emitwale ina dala mitwale ebiri. Je natadde 2 weeks back egenda mitwale ebiri. Challenges just. Kali kitegeeza ogenda kubanga tusuulira nayo content
w'omulusoga no sikwatira omusajja seyamukola naye just ntula nnyo mu sound solo ofuna akayimba nga kanyumidde nenkatuulamu bagala tribe ne culture nabyagala nnyo MC Maurice Pals olinyo yali sounding era nze nganze enyaniro nali awo mu bbaala nojja omwana agamba Maurice nakola omusajja wa bubbebi waka bwakutegeera mikwano gye gisinga miki bawala ngoge mazima kwali jange ebisinga bawala naye n'omukazi na girlfriend kera ku akaunti yange ntayo muteekayo manyi industry ojanga tewenywezeza ezo ofa mangu oba ekintu ekirala kyonna kayona kujja nga omanyi kati gwe wasalawo obusazi ogamba let me tell you one thing bro ebifo bye tubeeramu amabala ge tubeeramu tosobola kulaba bawala balungi n'obamalayo kyekisokera ddala ojja kulaba owaleero ogambe bannaakaana nga kanyirira ogende bugoloobi olaba omulala ogende kola olaba ogende makindi olaba omulala kati onaabeerawo nti gwe buli kirungi oyagala okirye muganda wange towuzika tomazizza just sometimes otula n'ogamba owaayo kabafuule bakyali bange omanyi oba oli host kyemmanyi onokuguma empisa no si mpisa oba oli host ng'oli host mu mabaala oba oli mukazi oba oli musajja emikwano gyo gibeera emiwala oba ogyakola ssente kasita oba host nga toyina mikwano mi oba nga toyina bawala bakukirizaamu kiba kikuyiseeko kuba night yonna ng'ogenda otandika night mu bbaala olina okuba nga olina ttiimu y'abawala naye oba toyina yadde ne client nogo as long as you have girls ebirala byekola byokka webale nnyo ti omwala ojja mukubira essimu omugamba oliwa n'ebbaala gye nafunye jangu tukuwemu vibe n'ajja ne bakyali be bonna gwaba otandise nga that's why ngaa mikwano gyanyisingamu naye bawala era ninawe bati kakati by the way nno ne girlfriend iramu wawe mujja mukuba na mukwano mubalomu wagambamu aba mikwano gy'abawala abaani oganda edda girlfriend wange bampita ku pate baali baana ba buwala nga bategese baali balinda kyali wago bali surprisingira birthday ne bampita nkole kati egi namusange nga emu ku bategesi nawe n'omutegulula mumategese yafusoka beera kyali wange nnyo kale walasanzeko omuntu nga yakwadde omulimu nafuka kyaliwo nnyo nafuka kyaliwo nga temunatandika nakweyagala naye nafuka kyaliwo wakukiddo nga muba muti kati awo nebitandikira awo tumutumiddeko yebale kuuma anasonyiwa omwogerako nako ngayisizaawo so kakati obadde otatunonyolamu nti watandikira mu ssomero eri muhostinga bukadanke biki bwewalinga osoma kino kyekyali ekirooto kyo oba kyakubukira nze no nasoma bino nabibyukira woki sijja kulimba nalina ebirooto byali bya mirundi 3 sooka nali njala nnyo osamba omupiira nze nasomerako ne ku mupiira nedda tokigeza kati kangule kyemanyi ku mupiira kiri kimu omupiira olazaamu katono mwaka ogwo ogenda okudda nga tokyasobola denositula ekigere kati nze maze emyaka nga 5 ina sikyasamba mupiira myaka ena actually kati nzize mu kisaawe oyagala nkutuke naye nga mpozi nga nsose ne mbugumamuko emyezi gyange nga2 nekyemanyiza kati then nange ndi omu kwabo kati omupiira ogwo ekyaguntamya omupiira gwegala tegulimu ssente ate kati nze obuzibu njagala nnyo ssente okitegeera agenda olaba nga omupiira ngwagala nnyo naye waaye ssente z'omupiira teziwera kubagala bakuwayo gumu kitundu 2 mazzi naye anedda baaba kati ate ng'ovudde ku mupiira nakola njagala nnyo okuyimba kale waliwo okubanga okwagala naye nakula nkumanyi nze nga newe bateeka budankuso bwe twategekanga nga nzaagala show
Ngabana mu mubi omuba. Bawona ne basajja abagala wao. Nembera kawo nga tulwandika n'ennyimba kusoma ebyokwesudia nga omanya ebiseera ebyo nga bwaliko ku ssomero. Abakuba freestyle ne mukubamu awo. Kati nemikulanga era njagala nina okukola ki n'okuyimba. N'okuyimba ngenda olaba nga nakwo kumwana kwakwetooloola nnyo. Embyesonyiwa kati obwemusi waliwo kyali wange yankubirako lumu essimu. Simaba ekirowoozo yakijjawo era nolwesoi tutandika bwa MC. Simanyi naye nga nali sibikolanga nako. Gaye yakiŋŋamba yalinga calling. Simanyi baana yajjukira gyali anga naye tutandika bwa MC mabala bamuyita Devi kyemanyi gyali yagenda bweru nawe alinamu ku ssente mugagga mu Buvundu. Amroisize nkola busolo obwe MC nakweri awo nentandika oyiriba nga nakamala okutuula ebigezo bwepaba ntandikirawo eri ati kamuze mukato manene ebintu bino ebyokwata muzindalo talent anti kati nze kyemanyi ekyasinzirawo gamba nti nsolo bwe MC yere tabimanyi MC abeera ati ye jasinga kale namunyumiranga nnyo nga nnyimba ku make kale nagamba osolo bwe MC nagamba kanyingirira ddala by the way bro nayagala make Ulama soma boti. Mama. Waliwo akamala 6 noga kangu yingi. Ngambe kijja kijje. Mufata muzinda. Webale nnyo. Kati kankubuuze mukato. Nga oyingide ekirowoozo ky'omuzindalo. Tewali goba kugomba go inspiring mu industry. Naidanza omuntu kale sijagamba nti ali nnyo into MCing. N'omuntu gwe neegomba nga mulaba. Siwa kale sityo benyali sounding nnyo naye nga bamumanyi bamuyita Kim Jike omanyi kale nga mulaba nga ayogera kuvadda ku BPM bagitanga BPM kwe yasookera kale nga nyumire ng'egyayogeramu BTM tiba yaliko konada ku Spark kati nga ine ng'ejja flowingamu kati nze nga nkwata ne pen ne following show ye nga ina intro zakola intro ezo ozimanyi kali gazo se kwata peni ne kwata simu nesoka ndicodinga wakamala awali watugena music ne nkawuliriza ne mpandika n'ebigambo bya wandisi eyo line zenjogera nga nakati nga nazijja ku Kim banga nazijja ku Kim respect Kim JK ne kati yasoka wanga takimanyi kati waliwo challenge ezalinga ku Spark ati cheza challenge naziwangula nako kati yasoka wanga tabijjukira kuba nakawangula challenge zinga 2 nawangula challenge ya Nioyo eyapa ye Kapalaso yali akataka imba ka Nioyo ne bayita cheza challenge obimanyi yalinga ku Spark nenjikuba ne baleta challenge ya Ready Fake for America ne Space Dana era nze yajikuba nena alikato so na following anyo kagale kalinga kanjogera bulungi nena agenda okizula nga tekuteka ku banyo mabaala bino mugenda nengambo waye nzikati anetandiko yiyo amabaala kati nze nalinamu EP yange already nga nze nina vibe kati ngobo bugambo kati nze ekyanyanguyiza make nalimu okuyimba nze nali manyi oyimba ebyaddala kati nze ngompa rhythm nenjituulako kati oluusi omuntu aba amanyi otuula ku rhythm bino ebigambo agattamu bugasi nagamba kaana kaakabi awo nentandikiraawo kati bade sinakunyumiza nangula kyalina nga sina transfer atwala ku Spark manyi abavubuka tuba n'amalala naye n'ogenda ku Spark naye nga ndiyala nga agendeyo sina kakuuma nembirya ewasa agenda ebyaddala kitegeera Kim nagamba omuwanguzi afutasobodde kujja salaba nasho simanyi byayogera okitegeera naye nga nze just nali mumativu nti at least mwana kisaamu ne bateekako katono nnyo byabanga biti ebyo challenge eba bweti baleeta oluyimba wiiki okitegeera ne bagamba muweereze challenge nga muluyimba okitegeera ne boyeza video bulina kubaweza video naye buli lunaku balondayo omuntu omu asinze kadde ku Friday bawe namba kwa musindika osonda namba ya Spark yennyini kati ku Friday ne baleeta buli yasinga ku Monday yasinga ku Lwokubiri yasinga ku Lwokusatu yasinga ku Lwokuna ku Friday tebaleeta ne bakombininga nti mubonono yasinze
Kitegeera. Naye n'okuzanya video kaba kasima kwa baba bangi abakola ki abaweereza kajasi olina kubanga olinamu olukisakisa. Era imbale na kigamba gambe baba bangi wakati zinange nyingi zineetabangamu naye nga tebazanya video. Ezimu ne bazanya so ebityo webityo. Kati omusajja omutuuka kwate wedde waliyo ko palayinize. Twakimugamba kecho Kim some meeting ngambye sagenda tewagenda kozi nakatino Kim sim meeting angako naye nga mulaba tomuntu kanako face to face no okumulaba face to face mulabye nnyo kuba nzunga nnyo naye kati leso amala gagenda nomunomba mwagala nti so agenda nti mwana omanya obona fuyo oba nga kusaba mulimo okitegeera kati bwotyo nentandika iri bamabaala bala kiti watandisookeramu ddala ddaada baala gye nasookeramu nandibanga sijijjukira anko naye nga nayiribira nnyo ekirekaawo abaana b'ekireka bamanyi nnyo nayiribira nnyo mu kireko naye ebbaala gye nasookerako nyinza okuba sijijjukira naye nga nakolerako ku bbaala bagiyita Daniyombe essaawa ekireka bayira we nasookera asookera okukolera gayi wa home base naye gayi yanjagala nnyo wali olaliko omuntu ng'alina kyakulabyemu wali okozeko ku kifo ne bamanager nga kale gwe n'okola out of passion nga management ekusasula naye nga yo omugagga kwagala ngera buli wiiki buli mwezi akweza sente naye nga it's not part of the company ate nga sente zaakuwa nyingi ekitegeera kati nga nze mbeerawo just kunyumirwa manyi obuto nga nyumirwa make ekitegeera ate kino kyekiyamba ati omugagga ye yanjagala nnyo kati nga buli mwezi ogugwako atera okumpeezaayo emitwalo ngaaga 5 6 ngoyiga just yajagala bwagazi nakati wentegeka night nemuyita alwawo okujja ne lwazze ajja ate big spender abeera million 3+ nakati ya following ajagala nnyo nakutenti zange abeerako so waliwo omuntu nga yakuzuula kyogayi bamuyita Naris akola mu Pepsi y'omu ku bukale ku bakungu ba Pepsi naye nga wamaanyi nnyo so ndowooza we natandikira watandika n'obwereba sente mekanyizi wasooka okukolera nga process y'omuzindaalo n'ogamba si omusajja ampadde sente nyinzi basooka okumpaako gyali nga nkoze ne bansasula ne ngamba bansasudde zaali promotion anagenda okola gayi yanzija ku bbaala nsobola okuba promotion wazaaliza amasimu wazaaliza kisijjukira bulungi ne mugamba nsobola nampita ne tukola nayindi awo nandira ekyemisana nga kiri heavy nze namanyira nakolera bwereere nga bino nga bijja kunyuma kati nga manyi agenda kuba just 15,000 za transport gayi nakwata emitwalo 3.5 n'azimpa mugamba ekiwaniki mwagala muteesoza debbeeyi bronze nali njagala omuzindaalo anko nakikolagana n'omuzindaalo olumba bulungi ebyaddala nali njagala ala bino ebyokutandika okusaba ssente nti ompa mmeka nakabitandika zolaba nze nga ekifo kasa kinkubira nga ndaba ndi free nga ngenda n'enkola ebisigadde tubiraba mmaze kwa ekisooka nga buli wenkola banfuwa ssente kwanza ina omukisa oli ku make bakuwaddeyo obusente kati ng'oluusi ebirala sibifaako kitegeera kanali njagala omuzinda so ga yampa emitwalo 3 sirimwerabira ate yazimpeera weeks 2 nga buli lunaku ampa emitwalo 3.5 banayina anti promotion ziba za season olova mu wiki 2 nga tese jamba okolerire ngulirawo nesimu amaanyi onyigamu ekitegeera aliwo spars tujja omuzindaalo gw'ogutandisa okugukakasa ati awo bbala kyennene awo gye wajja n'ogaawa naye ebbala yange yalisooka okuba ennene awo gye nakubamu yeeno bbala yasooka okuba ennene oba kugamba ebbaala kinyingi obuzunazunga mwana zinali nzunga nga nzunga mu bbaala z'ebugolobi nenzimala nenzuga mu bbaala z'ekkoolo nenzimalayo naye nga mwana tolina sseeyo kitegeera nga tolina agenda kulaba nti oba ki naye nga toli wakabi kati ng'osobola ogenda n'osanga omuntu ng'ayogera ku maiki ogamba oyo omusinga naye nga tolina woyitira kumuggyako maiki kugamba nti ki so sijja gamba nti bbaala eno bbaala nyingi zinayiribamu kati muntu ki bw'oshangoinga industry muntu ki yasooka okukulaga One Love industry One Love kubatandika okukwata omuzindaano ga mwana nayingira omuzindaano musajja bwati ne bwati
yanteerawo ko ku mbeera eraga nti anyaniriza kuba ebyo byendesi obitegeera si buli omuntu abeera happy for you omuntu nga muyimbi oba as long as ali mu industry yali Palaso bayira njala nnyo Palaso lw'eyo ensonga Palaso tulina we twali nga yagenda oyimba kati naliwo ujukira biseera ebyo nga ndi muto nze asookawo njogera kati Palaso watuuka nga naatera oyimba bateekayo abayimbi kati nali nteekayo bayimbi bano basookayo nteekayo no kati Palaso yali anaatera otuuka waliwo bagayi nga omanyi nze ndi wakabi najja nanzijako make yagala yanjule Palaso okitegeera kati Palaso ne bamwanjula najja papa stelo na luyimba kirusirijukira n'agamba mujjeyo n'agamba omwana wadayogera ku make aliwa simanyi ankopya abijjukira ne bampita twali saidi ze Setawo I think Seta mukono nawe ngamba omwana wadde ku make aliwa nga omanyi alina akabuli kangi n'agamba n'alabisa mwana kati omanyi ddamu onnyanjula omwana wa kabi nzeera mbadde manyi agenda n'okunya kuba abalala badde abanjula bulungi nga nize ndabe zagenda kunyanjula atya nadda wali mu bawagizi mubaye yanvimbisa anko okitegeera Palaso omuntu wakabi nnyo era bali agenda awo nambonga actually yampa yalina oba akatamba nakakuma omwaka mulamba nga nkaagala era kati Palaso mumatira nnyo batambula nnyo abo abayimbi ate bakola ebintu bingi ate bayamba abantu bangi so noyanjula omusajja nayingirawo yali big bullet baba yanvimbisa gwe kyoba omanya olunaku nandibanga sebakala kole kwa yalabisa ono yali anzigyeko mwana simanyi wala bini ali nche yanko wantu kyagamba nti just bagambe ojosooke oteke baba tebakwadde yadde 10 naye waliwo ekintu ng'olina passion bronze nali njagala make soka nali njagala ni molu yimba kati nganze n'omuzinda atuli tuti kati MC Moise Pulse tugende ku transokulaba mu bale ez'amaanyi ezisobola kolobi biki nono kololo yisemu kiki move ezo zijja zitya okutanga okufuna ku gig ezi zizitowamu lugezigezi nina lungi nakuyiyayiya kati natandika ng'otambula nga wensanga emusayogera mwana nze nakola ebintu bingi anko kati era ne bayimusiye nga nabasanga nga nakati saawa zino mbasinga nabayisaako eggaali naye nga nabasanga naye nga mwana omanyi ekiriwo njagala kuseetiyo mpeeyi dakiika 15 nkweyo ekyebiri kitegeera ng'ogigula n'ogigula seeti buluzi nagulako make mabala ag'amaanyi H2O nagulanga make ng'osanga gayi ng'ayogera n'omwana mwana omanyi ekiriwo kale njogerako bwogezi nti Morris waali agangulirayo byongera kipa 2 kati nga nze nzire n'enjiriba ebyange akaseera ne nkatwala naye nga oli kyakola nzivulira nkimusinga kwanze ng'osanuwa MC just akuweemu n'oyogera eddakiika 10 n'akuggyako make ng'alaba amusinga hype kati nze awe nafuniranga nnyo bw'opportunity awo oluusi nga ngula n'ekindya oluusi nga ngula n'ekikwatayo n'obalaga omanyi kiro nkubiraako awo nentandika ofuna connection mwagambaala ate so ogamba bagayi olaba we weetuulako teri agenda kunoonya teri kitegeera anko teri agenda olina kuba omanyi oli kyebayita olugezigezi kiva mugambo magezi okuyiribayiriba ennyo okw'omukujjukujju nokola olugezigezi oluyisaawo kati wenatandika paka nenjiriba mpola nentandika okwata zi night hostinga biki nali teganya bu white part obwo natega connection ezinsala idea yotegeka bushobo jijjawa nze gabi ebyo byatandikira ku somero nategekako show kuva ntindeeyo nasulayoko nategekangayo ku bushosho awo atwala show eyanziza emabega nenziza ku 0 nali nkola cafe javas nga gyenjiribira kati nga gana mbala nga ngambye nti nga ngenda nengulirira biki nga nzunga nnyo kati
se nali nzija Cafe Javas nali nkola nga nina omulimu nga bansasula ate nga omanyi Cafe Javas butipu bawungi nga mba ne ssente nali nga ne ssente nga Cafe Javas sobola okunyuka n'emitwalo 10 naye nga just tip kati nga mbaamu ne ssente naye nga ate mpulira njagala nnyo Mike era nga nze wennyuka wepapa numbirawo amabaala nalinga nkola no Cafe Javas n'oba okola kiro tebasuuka ssaawa 6 tebasuuka ssaawa 5 weba weekend tebasuuka 6 oluusi na 4 so obudde ebbala ate ziba zitandika butandisi so nga wenvayo ngenda ne mbikwasaganyamu awo nenjiriramu amabaala nga mbamu ne ssente zange ezimala oya n'ogula emizindaalo kati nasondako ssente lumu nasavinga ssente nga njagala tegeka back to school party biseera Vero yali yaliko nga yalina ennyimba ezitambula okitegeera kati Vero nemufuna Vero nenfuna ne Joey Landa ku ssente zange bonna baali b'amaanyi just I think 2 years back ate nabo nana kusabye ssente Vero bayansaba na milioni 1 Vero tamitwalo nkane nga nzirina kati nze nga nnyanyo okolera erinnya mwana nga ndaba ssente butono enkituula mwalo kyali wange omulala gwe nakituulamu naye awo amuyita Kateera abeerawo Kireka nga muzimba Legacy kati nga nsina kyemmanyi sina experience wayo bibeera ngenda nfunga manyi ofuna fuji kifo n'olanga n'okuba drive anke ekivulu kyasalanze abantu tebajja n'emikwano gyange tebajja ne ba DJ nayitaddeko nga bakyali bange tebajja era abajja bano bakyali bange ab'okukidde nnyo naye nga ate abayimbi bo bajja naye Joey Landa teyayimba yajja neyekalakasa ekibiki ayagala balance ayagala yimba nze nga sirina balance Vero ikagwe na balance nakolaki namalayo so awo we no gaining experience ebyo nawo malo biyita mutuka isa atasakola kintu nekikola ki mukigana kasi zero ina olaba sikwesoma kigana buga ne so akolera shone nnema so nga ina bingi byenjize byoino tandikirako kakati mumbere ya muzindalo msajja kigolo sanze mwenda swemu nakulaga oga yesiri mwirabira simanyi obajjukira weba simwinaako buzibu bamuyita Ranks Venom MC Ewanyash Festival simwinaako quote my words nawo mbuuza ekibuuzo just an experience Ranks yandaga kamazedda kyokka gayi nali nga njogerera bulungi kanune yansanga ku Mike twalinako olaawo ebbala njeerabiddeko gemazi naye twalikololo nzijukira bulungi gayi yansanga ku Mike bampadde ntandikemu nga onkyayiri basiina yadde ne follow ku TikTok naye nga bo ba Ranks bo bakabi gayi yajja ne mbongako n'agaana kati ng'omuntu wanajja mulaba wakabi n'omuwa mention ku Mike era n'azoleya kale ng'alaga oba nawe ninafulenga ejja kutunulira kati olwamala nagera najjako channel gye nali ndiko nagisa waati omanyi omuntu okutandika okwogera nga tavudde nawe gabo manyi kantandikire wano mwana bakuyisizaamu amaaso ng'oli ku set yadde n'omuintroducinga juka nze eddoboozi yali alitoe kuliriye juka nga alina experience ye n'akwatirawo Mike from nowhere ye nali nkyayogera nakwogera n'atandikirawo nawulira nga mpeddemu amaanyi akonafuya nnyo Ranks nayo nabibangawo mu ndongo wano bakuba nti waliwo ebintu ebimu byetulera ogamba ebyo byonna oba obisuubira kati asooka nga yakyuka naye nga takijjukira baba na stress ziba nyingi naye nga yeyeka mubayimbi yeka ate mubayimbi abayimbi abayimbi sina muyimbi yali andazembwa sina muyimbi yali andazembwa kakati tudde ku nsonga za night mu mabaala oli host era oli MC mu night sezo nno bikola ng'ogamba waliwo enjogera egamba nti nno omuntu awo ahostinga mu bbaala nti bahosti bano babamu ebite bingi ahostinga ng'agikozesa advantage otundirako abawala kituufu oba okufunirako akasente nabawo hosti omulala hostinga nga kituufu kyanoonya ki boch era ng'ayagala kunyiriza mulimo gwe yabawo ne hosti manyi kati Uganda yanooneka yajjamu
jenda ku jenda nga waluwera bayisaamu mu ngeri eyo bakinjogerako kitegeera nakitegedde dda yeah. Kaakati gwe kyogerako kigwe nga ali mu business eyo adalaba hosting is wide eriyo hosting nga yajja ku bbaala nga diru gyalina n'ebbaala kugireetera bawala nga ye buli naiti ayiwa abawala 100 n'abayiwa mu bbaala ebbaala nemusasula ye ebyebbaala ebirala tebimukwatako naye nga ku posa yabeerako nga host kitegeera nebeerayo oli nga ye bamusasulira ku percentage ya bbaala ti ebbaala tukoze agreement tukuwako oba 10% oba 20 oba 15 anything kyebamukanyiza okitegeera then nebeerayo ne host nga ye abikola byonna eriyo host nga ye tomukubira sinogaa netagalayo kashuwa nekamulema okuweereza saawa eyo yennyini nabo gyebali bwe toli mwabo abasajja balina emirimu eva kyesa ogamba ku hosting bahost balimu ebika waliwo abali to urban waliwo abali corporate nawaliwo n'abawansi ennyo kitegeera kati host ya hosting lekabalagala eyo mu go down oba wansi eyo kale mabala aga wansi tojja muleeta ku bano ba top manyi kati eriyo ba top mu ba host eriyo Shiraga Shumba eriyo Abani Latibu Abani Latibu omanyi wano nivi akozangu ono nivi Shiraga Shumba omanyi bulungi era nya ku Paradigm ne nights endala eriyo Ebrands ewekikumba host wa kabi abo ba top ngao nagamba nti mpia tuna baliyo Messi kati abo mu Uganda abo ba top eriyo hosting ya night negana eriyo nani DJ Fiki o African Man yazze ku kasiki ekituwo bavuddeyo ekitegeera banji eriyo bana ba Suflion eriyo ba Taufik Loud Media banji kati abo ba top oli okuba top ng'oli host olina okubanga gwe ku night yo ogenda otandika night ng'olinayo table nga 5 nga ziri fully reserved naye nga baclients boolina kitonde nnyo bagenda leka miliyoni nga 3 oba 2 nga gwe yo sure nga kyo otandika night ng'oli sure meaning otandika night nga gwe osobola okukolera ebbaala ekitonde nnyo miliyoni 15 gwe nga host ng'ezo gwe kugwe cyane abo baba top nti akwata night n'akola obukadde 10 n'abukolera ebbaala then ebirayo ne host bana abawansi ennyo nga ye akuteeka bubbaala buno bweyo wansi munansa neeyo wa soloza 55 yingira then ne beebala n'ebbaala ne bamuwako ezize ekitegeera then nebirayo n'oli nga ye bakola diiro na bbaala oba nkikunyonyola enkya naye nga jasibye byebika ebibiri eriyo ba top then ne bana baddiriraawo then n'abawansi ennyo ekitegeera Jaso ina menga sure nti nawo iliba mu bakwanti okubeera top ino kubanga ekisoko olude mu industry ngo ina connection basonga omuntu wa hosting de for 2 years tojja ku compare n'omuntu wa olude mu hosting myaka 10 basonga yaba meetings abantu banji kitegeera ate n'erinnya libaddene nenga hosting mulimu ebikola bingi nga ogambye eri aba bane badiringira mu bakazi eri abadiringira mu basajja anko bayaga bronze ina abalenzi angamba ekiri waggulu awo ewa ejja wogere kuwategedde ekitegeera baba bakutuka so kati gwoli host wa byonna no kati nze hosting wange alimu olwa influencing bulungi omanyi nga eriyo hosting nga top nga olaba Abani Latibu nga top naye nga si influencer nga fine abagaga abalina naye nga ajja kwetaaga chicken okitegeera naye kirimu ebika kanosanga Shiraga Shumba nga host ate influencer nosanga waliwo gayo amuyita African Simba host wa mine naye ate ajja kwetaaga ba influencers for some time Shiraga Shumba menga atakola netetaga influencer kwaye kenyini influencer kenyini kati nze ni molwa influence nga olaba nti that's why nkola video nga njogera ku mabaala then sometimes I do kalenze mbigatta ekitegeera kati yeyo oliye nga ye just hosting alina abagaggabe nga baba yetagamu ka influencer ajja kubira chicken yakubire safe kakubire miki akubire influencer yenna mugambe omanyi pikirako na ATM nga yagamanyi tagalina kanebe kakati
Pals njagala otulambululiremuko ku bika by'abawala abakuba ppata oba abawala bangi nnyo abakuba ppata balimu ebika tugende mpola ove ku kika nti omuwala abawala weebale waliwo ekika ky'abawala nga bwajja mu night leserero abadde ku kasiki ekyali ekituko yawo n'avaawo omusajja avaawo n'omusajja nga mutwala abawala balimu ebika especially abakuba amabaala waliwo abawala bebayita batugabane wali ogenzeko mu bbaala nosanga abawala nga 5 nga batudde bonna ebiseera nga balaga bemanyi nnyo kati oba towera beesonyiwa babayita batugabane basobola okunywa nga buli boto gy'ogulaze nga bagigabana ate nga tebatamiira osegeera kati ate abo baba bazibu nnyo abatugabane soka baba n'obukodyo bwanjawulo babamu nziyite lukujjukujju nze ina kyali wange mugagga omu yategula omuwala mu bbaala yabasanga mu group n'abagulira bino naye abantu abalina ssente ng'ajja kujjaawo bamusabye eki alina ATM ane n'obukadde 50 mugenda bunywa mu bumaleo mujja nnyo akoze munywedde obukadde 7 agiteke wali atekemu ppini kati yategula omuwala omu mu bbaala yeyanyumiza manya abasajja tulina omuze aba abasajja balina omuze ogunonda ennyo ku mabeere omuwala ali bw'ati kati yanga Morris oli omuwala namulaba ebeere esongovu alabika bulungi nemutegula nemutwala ewaka kati alina ekintu kyanyumiza naye simanyi oba kihappeninga simanyi abasajja basobola okuba nga bakimanyi atuuka tandika kukwatirira muwala anyonya amabeere biki kumbe abawala nze naye sikimanyi nti bayiga bateekako kuno babulinga bukalifoomu kuki ku mabeere yanga Morris wenanuna ebbeere naddamu okudda engulu nkeera yanuna ebbeere ly'omuwala nga liriko kalifoomu yadda engulu essimu teriiwo wallet teriiwo n'ATM card gyatamanyi password nga teriiwo nga kale atutemu ebyangu kuba bali mu ndooza bali mu guest house kati nako nenkayiga nti munnaye era otegulanga omuwala mu bbaala bino abasajja baba batamidde bagenda nga ababala mugende basoke banaabeko abasajja baba batamidde balina amaddu mangi bajja bakuba kalifa kati eriyo type y'abawala nebeerayo oli nga ye just ayagala wagaza ebbala eri omuwala nga bayira ekimwetaana mu bbala si kwetega abasajja nga ye just wewamu emirembe ate wabanga nga Pals ya hostinga kyabulala nabo gye bali kati abiseera ebisinga babamuko ne kasente bayira eri abawala balina ssente nga te bato nga na myaka gyaffe ninga they have money nga akubira essa Morris omanyi kiro reserve me table teekamu boto ya mitwalo yanakuba boto nga ya 3 oba ya 4 oba ya maji ninga muto kati omuwala ng'oyo aba tazze kunoonya basajja kizunye n'omusanga omusajja ali kukakkanya birowoozo weebale nnyo oba ssente bazijja nze simanyi okitegeera then nebeerayo bali nga be ekibaleeta business kubira esina Morris ekiro tewali zijja eyo olina omugagga nina agaba mmeka bro ebikolwa biba mu bbaala omwo bbaala bagamba zirimu ebikolwa byotamanyira muwendo otandika ebbaala tusobola osulawo mwana otandika kunyumiza bbaala funa olunaku onkomyewo nga tunyumya bbaala mwana otandika kunyumiza bbaala mulimu ebikolwa mulimu ebintu kati olw'ebbandoza tujja dufunira olunaku by the way topiki y'ebbaala yetaaga lunaku lulamba show yaayo ku kintu kino kyewatandikawo ekya TikTok idea wagijjawa oba wakaletawo nga kabadi idea nze bayira TikTok no nakitandika nkimanyi sijagamba nakigwamu bugwe nakitandika nkimanyi idea eyo nga sikulimbye namu yadde chicken kyali wange chicken watamira ayogera nnyo abamumanyi aweva aba ategeera byayogera katumu tuli awo namugamba mwana omanyi jja tukateeka video jja soka teeka ku account yange nfune ki likes kuba chicken ajja nnyo ku night zange especially ebugoloobi kwa arena buli lwakubiri mbeera ebugoloobi kwa arena kati nangamba naye gwe naawe teri bbala gy'otamanyi teri bibeeramu bbala by'otamanyi content wuuyo kwata gula ring light gula esimu otandika okukwata content ojja kuŋŋamba yakyogera atamidde naye yakiŋŋamba awo ng'atulinga abasaagirira nangamba gwe kwata ku makya
tandika otunyumiza abawala babeera mu bbala otunyumiza mu bbala agakwata yayogera ebintu bingi kati nze nadde waka ne ntolenga walayi nga teri kyesimanyi ku bbaala nga teri kati vidiyo gye nasooka okukola ey'ebbaala nasooka nenkwata vidiyo nga li simple nga just nkola nights buli lunaku night esinga okwata mu Kampala vidiyo yakuba nerinyirawo 3,000 views nengamba ogamba akasajja kampe pesa ate bayira kikitaima nti epesa eyo yalimpa takimanyi kuba singa kimanyi siga yakiŋŋamba ate just wali awo bwe mwana nagenza olaba bandeetera sound zo ku TikTok namugamba nakikuba kati takimanyi bana naye nga ate yagimpa kati otandika amabaala kati ogayisaamu kati olaba amabaala agasinga ge nayogerangako kati sinti buli bbaala gye njogeddeko mba ngimanyi bulungi no ne TikTok erina ekintu oba olina ekintu ky'ofollowinga nti gwe followinga basezi oba followinga bamalaaya oba followinga kibakuleetera ennyo kati nze followinga nnyo amabaala ne parties mu nights biki era nze buli woscrollinga bwoti content abamabaala gwe bandaga kati nga followinga nnyo amabaala ago ate nze sobola ogamba nenjagala kwogera ku bbaala eziri mu kitundu kino nenga nenzikingako nendaba esinzeemu okunyumira nze nga nkola bukozi bintu byange kati nsobola obeerawo nenkola engamba kansakingeyo ku bbaala eziri ehoima wano osangayo ebbaala nokola video bala tojimanyi just nga yakunyumira video zolaba ne comment section abanche boogera nokola video boli amugaga nakubira mwana wagenda ku bala ya janko omulimo takwana omulimo just eri abagaga abagala ebbala zaabwe zo mugaga gwe mmanyi agala ebbala ye wa Hoima o Cafe Milan nze nakola video ya Cafe Milan eyo nga sigenda nga nayoko nga just enyumira bunyumizi vibes ayo video nekuba musajja yankubira esimu nangamba oyogerako neggulu zenyi ni Cafe Milan mwana wayogedde ku bbaala yange nasanyuse nnyo kankwezayo ka data n'obudde bwakozeseza gaina nterako 7,000 bro nga yakava ku simu bwati nangamba just yambuze namba ereta manye kine mugamba toteka kwenu nanga kale mpeza gye mandika ku WhatsApp gaina nterako 7,000 nenga sinti oba yasasudde mukolera video asasudde video already etambudde okitegeera bali abantu abali bazolooza abachike ne bayimanyi bakabata baani babookyanga bro asajja bayabateguyase eri abasajja abagala ebbaala zaabwe ebyaddala eri omuntu nga that's why nze oba kulaba sikola nko content nga nkuba bbala ya muntu mwana abantu bagala ebifo bya muntu omukubira ebba abe balooze mba nsobola okuba nga nkimanyi ne wensalawo jukba nga njimanyi okuva we naye ensoyiso agikola wansonga oba tomanyi kyataddemu kutuuka awo watuuse kaya sikuba nnyo bbala z'abantu nti gayi kasita yampa ezo sente nagamba gayi wampedde zino sente just kola video nga mpisaamu bbaala ezo nakoze byange kitegeeza abantu bagala ebifo byange nga wayi sijja kuba bbala z'abasajja oba waliwo abangamba naye gwe gatanga ndamuko violence ne mwana violence oyo mubi asibya akubye embo so nentandika content w'amabaala kati nga nze ekinzira mu mutwe kyenkola ki nga nina ebintu byange nagayisi zange nkwata ku kasimaiki nendowooza ku kinenga neryo kanjogere ku bawala abalabira kanjogere ku kino nze ekinzijidde mu mutwe nsobola kukola video nga 10 olunaku nenziteeka mu draft kati mba ndi awo nkeberakeberamu nenga ino kanjito omanyi TikTok eri tricky tosobola manya video egenda tambula no bwokola kikyo kati we nentandika okola mpolampola ane ngatamu sound z'abasoga ezo akawunti nera ng'okufuuka ensonga webale nnyo kufuna kakati mu mabaala ago gotero yisaamu baala ki gyewayisaamu emirimu n'akuwa omulimu nakubya ng'akuwa mulimu anti kati olaba nze ebibbaala ezimu zinkubira nenga n'ogendayo lwaki songa ebbaala gyakukubira olwedde obadde omulangira ekitegeera sinti obadde omumanyi nenga obadde omukolera marketing omanze ngenda oyisaamu ebbaala nga nyinonyezaako nga manyi kyengenda okwogera kyekyo naye mba sigendangayoko kyebayita okukolera abantu nti gweokola kiri ground olwo nabampeeza message olinakweza message nawe mwisoma yogera ku bbaala eziri wano yogera ku bbaala eziri esoloti nazikulistingira kati gwe nogera nozinoonyerezaako nga gwe nogamba kodi nkwatize ebbaala zemanyi eno kanjiteeke mu video yange kitegeera kati oli nagenda nakubira nga bambi obadde ng'omuyisaamu nagamba njagala ojje okyaleko mu kifo kyange nkuwemu okole nakera obusente butono ogamba kati sente nga tebuyita nogamba muzeeyi okola ki
ngate bala raga kwichapa paka kiringa oli kukubira simu ngali kujja Kampala nagamba jangu oba ali kutwala Masako oba Jinjo oba jangu oba Mbale oba Fort Portal oba wa nagamba akwe emitwalo 5 twala 5 ndakole ki sinti oba mafuta onyiddega mmeka sinti oba ogenda linya basi sinti oba oyina emmotoka ogenda pangisako emmotoka bakweri abagaga ababimanyi nze eriya mugagga omu wabuli wakubira esimu akugamba Morris omanye ekiriwo funa Uber omupe jogere nawe wo mmotoka yenna nayogera naye bo bayogera byawe tomanyi nabyo boogedde omusajja agamba bugambi nakulinda ye nakusasulaiza kati omuntu ngoyine wakwa sente entono ebya transport aba yabikujjeemu dda obanga asigadde kati abo bagaga bategeera business Morris tugenda kukola hoyima mpowe emmotoka oba sekyo eriyo kati kankuulira abamabala abala kye bakola especially abalina amabala ewala tusedi Kampala baba ne bagayi babe emmotoka mu kibuga jukira amabala nga abadijja abamanyi tebagwa mu mabala naye nga gali wala eyo hoyima eyo wa baba ne bagayi bayo waneno mu kibuga namanya ayinamu abaimmotoka be nga basatu eriyo ne balinga emmotoka ze bavuga asobola okukwata omwana namu emmotoka namugaba emmotoka yo nkwadde kola naye nze wemba ne business nga ina muntu wange oba dijjo oba muyimbi oba ki olina omuvuga n'omuleeta oba ebbaala eriwa n'omuleeta n'omukomyawo gwe n'okoma abagaga bakola ebintu anko okubeerezawo ebifo byabwe kati nga ye wakubuukinga ogamba kimi ba transport bireke namba yiyo mugambe essaawa z'oyagala tambula oba ye yamuwa n'obudde namugamba njagala by essaawa wezi nga atuuse wa kati abagaga bategeera business abaana mwe bali muno nga balina emmotoka naye nga oba DJ ki alina gy'alina okukolera avudde Kampala alinyawunya n'amutwala ate n'amukomya naye n'akomawo n'akola emirimu gye emirala within the week kati Moses bala kye zosinga okukuba nga ziri outside Kampala bala gye nsinga okukuba bayira gyalina ebbala z'emubende zirina vibe banga mubende bagaba ssente ebbala z'emubende waliwo ebbala bagiyita kumbuzi kumbuzi bala yakabi nnyo Saturday zwaliwo ebbala zengendamu nga teziri mu Kampala naye nga zirina vibe nogamba bansigalire eddala eno omanyi bala ebinyuma ino okolaba n'abantu abalina vibe kati ebbala z'emubende waliwo ne Skydimes bbala mpya nnyo naye ate basitula nnyo abantu bagiyitamu nnyo abantu ababbeeyi abadijja abakabi kati eri amabala agali outside Kampala egasinga gaba ssente bala z'omukala tezigaba ssente ako ogende Kololo oyina agamba ngenda kuwa obusente bwebuti ngola obusente butono agamba ngalaba ninga kuwa amanyi abalina obugawa bro eno Kololo wano tuba tukulaze ensi ne bana abantu amugatonda gansi babikola ekitegeera babikola especially abaana abatandika eriyo ba MC nga eriyo emusasa okunyuza tiye yakolera mbala ze Kololo like for 2 years nenga ekina nyoba mu emitwalo 10 oba 5 yasinga funayo butipu mu clients mwebale nnyo kati amabala agali outside Kampala gigagaba ku ssente kwoli agenda okubira nga akimanyi oli Kampala kati sofa mu content wono na sofa omufunyemu birungi byokka twali bibi twali yakubidde konga gawa ate ga bibi ebingi lwaki bibi ebingi mulimu okukyayibwa nti ebiseera ebisinga osobola obeera awo n'obeera n'omugagga wa ayina ebbaala ejjinja oba ayina ebbaala mu kifo kyonna oba Masindi oba wa ovako ekyo n'omulangira ebbaala kati ofuna kaddiru akalala oli n'akuyita for example tolanga nkona ku bbaala ye naga Morris mwana eri ebbaala yange eri mu kitundu bwekiti naye waliwo kompyuta yange ey'omulanganyo madde nze jasagala newotananga njagala ojje tukolemu ffenna okitegeera nonga ne mubagendinga ssente tujja goba ssente mwaffe tuli bayirivu bw'ogendayo ate oli n'anyiiga juka bali mu kitundu kyekimu n'agifuula no ddala olutalo nga takwagalirako ddala ebya ddala biva mu business then waliwo n'emikwano nti mubadde nga mweriba mwena muli ba MC mwemanyi biki bweno from nowhere n'okyaka linakukyawa kitegeera waliwo ne bino okoze kwanza waliwo ne wenkola content ku ba DJs nolistinga okola opinion yo n'oli gw'otayogeddeeko oli aba amanyi nti wakabi mu kiti kye n'atamanya nti gwe naawe obako buli omu abaako n'engeri gy'alabamu ebintu okitegeera naye kati Paulus ate tunagenda wala nnyo
nze kino ekibuuzo ngenda kikubuuza nga nze naawe ompe answer yo nga ggwe nga teweekubidde nga tolinaamu kiki. DJ Niko omumanyi bulungi. Niko nkola nnyo naye bayiba. Ate Trees. Mumanyi. Kaakati njagala gwe bonna okola nabo wali okozeeko nabo nkakasi. Trees sikolangako naye nnyo kiri naye Niko okozeeko naye. Mbalaba. Yeah. Gwe nga ggwe DJ ekikwaba babiri gogolaba kukolera obulungi. Niko ne Trees. Kozi balinamu kye bafaanaganya. Olye MC nawe okimanyi. Kati kakubikamu. Njagala opinion yo. Bakusomesa ekintu kimu. Bagenda kukukyala. Oliriza Niko ne Trees endongo yaabwe ekisooka eyawukanamuko katono. Akitegeera. Niko omulaba. Omwaka nuli amaaso bw'ati. Niko asootandika endongo n'egaana n'asoma audience. Ate Niko yalina taakize. Zamanyi nti nze wenkuba kano audience egenda yimuka. Abaagala tebaagala. Akitegeera. Kati oyo Niko. Kati ye Trees. Trees wajja ku set. Nze nga sikola nnyo naye. Naye kale nze ndaba byakola. Trees wajja ku set. Oba mugambe nti aba planned. Oba ajja ne kyagenda okukola. Ate nga kigenda ayitawo. Niko yasobola planningira ku set. Aye ne kikwatayo. Kwa Niko asootandika set n'olaba nga kikyali wansi n'abayimusa omulundi ogwo. Ebbala yonna nekwata. Kati Trees atandikirawo. Ndowooza omwana Trees yatandikirawo mu vibe. Trees abantu bamwagala nnyo. Aye n'agambye mu industry muno kasita abawala baba nga bakwagala oba okoze eki. Kati Trees ye love yagirina nti teetaaga nnyo kupanga nnyo kitegeera. Kati ye Niko ye DJ wa kabi bona bakabi naye oba ndowooza kyasinga Trees kusoma audience. Kuba Trees teetaaga asoma audience kuba yatandikirawo ye Katonda yamuyamba. Audience bamwe ate babalaga bagajudde bawala ate abawala baganya Trees okusinga Niko. Ekyo kati kankikubbireko. Kitegeera. Kati watandika bwati vibe ate kasaba abawala bafuna vibe mu bbaala endongo betandise. Kati ye Niko ye muyiya. Niko asolobala audience. Omanyi nga olaba omupiira. Ba Pep Guardiola bibabala. Nti asobola okugubala. Manti ompani ku bombi buli omu abana lunaku lwe anko nze wongamba londa okubenga mumanyi oba gwe promoter mpa yenna bona ba DJ balungi kisinzira ali ku lunaku lwe jawule nenga bona bakabi nenga angereza ko bakumenya binyira. That's my opinion. Ko oli ayizo ga yalimbye bro ebyange nawe oli wadde mbokole ebibyo kyekyo. So nga mu industry nga gye tuli pals ekibyo looking forward okutuukako gwe mu career yange najasiba host benegomba webadde kawo ng'okola night kwazi nkola night tukakisa nengamba singa tukakisa nenkola night nga olaba naye abasajja benkumenyedde kati nga babangatibu bakiraga shumba ba Abraham Z ba African Simba maye buli omu aba n'ebiruubirirwa osooka n'olowoozaako ekimu kati wotuuka we bali de n'oluyokobala ekiddako ati zaawo sinatuukawo ekitegeera naye nga mbalaba kuba ogenda ku naiti zaabwe n'olaba nga mwana nga bagayi balina aba spenders n'ate ne weekuba mu muteno nga mwana bagayi batandika dde ekintu kyabwe tomanya nange with time so tugaitisa nga nkuba naiti ng'eyo kiri omanyi nga yategese tomanya bagagga gye bava ekitegeera so ndowooza ekyo ekibibiwa ekisooka yeso ogamba nti nze awo embalaawo naye industry wagijjamu dde omukyala tuveeyo violence kyeyagala okubuuza nkimanyi ogenza ku stage ez'enjawulo era performance ez'enjawulo z'okoze era kije wali okoze ku stage oga boyingi ekyezza novanga nga olire butuufu oyo ekyezza omanyi njagala nnyo ani Bobi Wine olwo set gye naliko njagala nnyo Bobi Wine njagala nnyo Alien Skin nze bona bamati however ye principle yewe muteeka ku level ndala nnyo kati olwo we nali nze mba hyping omanya bimba bya Alien Skin ebyo biraba biwa vibe kati olaba Alien Skin waliwo bagamba if you can't
if you can't win them join them ayensi ne obato mwagala nengo oli MC e Kampala wano toyinza kuperforminga tokozeseza kukwaliye ni kati waliwo wenali audience sabala audience bange kati DJ nampa chiridi mwawo nasula mwe ichimba chali cha Alien Skin walimba je nasula mu must ya danger ne kumba bali tebamwagala wale bagayi banzija ku make mwe muri baya muri babiwe ningamba banange ayijuga bisere Alien yali achaka nyonga wajasigo kubye freestyle ya kati ekintu ekyankosa bami ningamba otuka miso no soka no balancing audience kwanza nasula obusuzi ngamanyi Alien kasito sula uli kimu kikola ki kumbe tebamwagalira kodda we bali nnyo wagayi yenyini manager yanzija ko Mike simanyi balance jajogera zisobola nenga bo bakimanyi bakugambira oti omuzinda aloga bagamba tumanyi byokola simanyi bali agenzeewo ku maybe ne babeerawo obutakkaanya mayali ni wakibuli nate wakibuli mu bulungi ekibuli kye kimuyamba nze muwagira mwana sebisinga oba tolina kibuli abantu bako nze muwagira Alien otakola kibuli abantu bakumanyira sometimes before nga sinakuta municipality bubaka kibonze wereza emisale yagala okukwata Mike atandika MC ayina ekiroto no siweza batandika bokka nange era sinatuuka naye ate sigoyinako step nenze nveza ba MC wonna MC yena you need people ekisokera ddala ekyokubiri you need friends ekakyo so bagamba mwana manyi lyo ba MC watuukako awantu alaba nga akoze eki wanisha juwanis MC kale entertainment kanchwalire wamu you need people buli omu abeera ekyaliwo n'obanye nti gwe sikwagala nze bayira nze ondaba bro nze nina plastic smile nemba sikwagala nga mu mutima waweera omuntu nga tomwagala naye wenkusanga bambi oba tulina wetwesanze yakizibu oli okusanga Morris kizibu okusanga oli munanga Morris yadagamba kizibu nze nina plastic smile oli nomba nkimanyi tanjagala because we need people emirimu gyaffe kati bw'obeireyo nga gweoyitekamu kiri ebirekera abayimbi lekere Fifiki ne wavimba oli muyimbi naye gwe oli MC kitegeera okolera mu bantu Fiki ajja kuba oluyimba luteeke ku YouTube emusasule gwe togenda kusasula ng'oli waka ola difference eriwo nti oli naawa yematiro oba Palaso oba Kamini oba aye muleke ye YouTube esomuta ya milioni 10 ku account ate alinamu n'abagaggabe weebale nnyo naye kati gwe okukola olina kubanga oli mu bantu kubasanyusa lwaki oba ovimbira ku bantu era nze abayimusa abavimba obatabuti alright kati jambo nga tumaliriza akataleke kakamu kati gwe nkulaba enda kumbuza abayimusa eryo tugende twagala akataleke kakamu mbadde njagala ompeeyo bemusiba aba eda anko awo bonzise nze ndiye musi neni abankolera ninzo ganti gundi ne gundi just omuntu omwebi muli no sigenda kwa abe musibana nengenda kwa abe musibe manya abacho abalina vibe kale mpayo abana sigenda kwa abana nze ngenda kwa abange wenga kale mpayo waliwo MC bamuyita abantu adikira basimanyi nakumanya bannaye bangi waliwo Bravioni waliwo Bakofla waliwo MCQT waliwo Petri waliwo Obzi waliwo Creed Boy waliwo Big Deal waliwo Top Boy waliwo Living MC waliwo Future MC mwana bangi abana bonna bakabi omwana gwenjogedde wakabi kitegeera bangi nsobola kubanga nina nebyerera biddeyo okay for the time tetugala kusukka waawo tubadde ne MC Morris Pals tujja kuba tumwongera omuzza waliwo embeera etukutte but tujja muza tongera okubamu ekibooziboozi tubatumiddeko nnyo mwena bali ku Bouncing Events mwe bali tuwaga mwe bali tulaba mwe bali kutwagala we tulifa okubawo ekisinga mbadde Ashimwe Music Pass from Daddy Bouncing Events so she sign out.